Equity Bank Uganda mwena abalowooza nti nnimba nze Nakanja Celeste sirimba genjogera ge mazima genjogera ge mazima nasindika ssente e Uganda sister wange n'abanga azibankingayo lunaku lumu ne mugamba leero sister toteekako ssente sooka okebereko okuba layini eri registered ne mobile money yangwako sinanga ekigyenkeberamu sinangeri kigyenkeberamu akaunti yange bannange sirimba Equity Bank ajjako ssente zange namugamba sister tebakiriza muntu kukebera ku akaunti ya muntu naye gwe sooka ojjayo ssente ku mobile kugundi ku Western Union wona agamba manager ngenda kuteekako ssente ajja kumanya nti ki ogenda kuwumuzaako ssente okebera ku akaunti yange mu butuufu ng'eriko siringi 2 ebya Uganda. Sister wange kyeyava mubuuza manager bulijjo nze ateekako ssente za muganda wange zaalazeewa ne balyoka bamugamba ssente oba zaayitawa ne balyoka bamugamba sister wange yamala olunaku lulamba mu banka ya Equity Bank bannanga abagamba nti mawulire ga bulimba twebeereremu bamikyala twebeereremu kuba mpulyanga n'ebigambo byampeddeko naye aba Equity mbasaba ntya Katonda receipt nziina ATM card njiina mbeegayiridde muzeeko ssente zange wamuba mumanyi nti ssente nazi withdrawing nga ndi Saudi Arabia nakyo mukiŋŋambe ali Saudi Arabia nga nina ATM card yange yiino nemba nga nina siringi 2 bajjako miliyoni zange bajjako obukadde bwange 5,240 yenjagala bazzeeko manager wa Equity Bank mulimu abafere sister wange amala okufulumayo kuba next of kin si ya bankinga ssente zange nga bakubira next of kin tubadde tusaba ku Gmail sister wa muyina bamuyita Nakanja Celeste ali bweruko ye nti ye nga brother wange abawa Gmail address yange nga banteeramu ebintu ebitategeerekeka nga bansindikira bank statement nga bandaga nti ki akaunti ekaleetya nga ndaga muntu njiina eno bunina layini eyo gye nkozesa okuggyako ssente bannaye Equity Bank nze njagala ssente zange tuli bangi abakaaba nze njagala ssente zange ndi mukazi munaku nange sisiima kwambala bino sisiima njagala ssente zange nasalawo mbankinge nammwe naye munfudde ekizibu nkolera mu stress nkolera mu maziga omwana wange talidde ku ssente naziteresa nammwe kuba abantu balya ssente z'abantu naye munfudde nti ndi mufere nze siri mufere njagala ssente zange muzizzeeko era wamunaazizzaako nja kukuva ku live naye munaaba temuzizizzaako sijja kuva ku live Equity Bank Uganda muzeeko obukadde bwange 5,240 ze njagala toyinza kuŋŋamba bannakanja Celeste tuli bangi mu nsi Uganda bwe tuba tulinamu akawunti bantu 2 eyange mugisosole ku balala muzeeko ssente zange nzikolera mu bulumi nzikolera muzira twajja tukyuse ku bulamu naye Equity Bank kyonka byamaziga sulankukunadde manager wa Equity Bank sirimba ATM card yiino bagamba kuliko ennamba eya withdrawing anga ssente zange Equity Bank Uganda bannanga ababankinga ne banka ya Equity Bank mwetereze bano bafere bennyini ate bali mu bamanager bennyini kuba toyinza kuŋŋamba omuntu atalina pin code nga ATM njiine Saudi Arabia atandika atya okuggyako ssente zange bansabye Gmail ne njibasindikira Gmail banteereddemu bank statement wotuula wansi n'obala bank statement eyo te-equalizinga na ssente zange ze mbadde ndi postinga bataddemu bya kifere naye manager wa Equity Bank nkwekokkola
nkwekokola taata nze njagala zange ndi mukazi munaku ntambula mpita Katonda njagala zange naleka Uganda njije nkolere nange nkyuse ku bulamu bannange sirimba genjogera ge mazima genjogera ge mazima genjogera ge mazima genjogera ge mazima Equity Bank nze muzeekezange muzeeko obukadde bwange 5,24 nsula ntudde sebaka nammwe bannange munjulya sente y'ebuwalabu mugimanyi sente y'ebuwalabu mugimanyi gikolera muzira gatako okolokota firiji gempe wetuuse nange sisimanga kwakwambala bineeno bya bituli Equity Bank manager njagala sente zange mwattu njagala sente zange mulimu abafere mu banka yo mulimu abafere bannange wembasindikira banka statement manager gye yansindikidde mbu sente zakozesebwanga visa card nga zivaako guli weguba muzimu nga musambwa nga nze ndi Saudi Arabia nga guli gubadde gukozesa mobile money okujjako sente zange bannaye nze njagala ezange nze ndi mukazi munaku sina kyempagira nze njagala ezange nze njagala ezange sigenda bavaako okutuuka nga munziriza ezange sigenda kubavaako njagala sente zange Equity Bank Uganda Sister wange yatuula mu banka okumala olunaku lulamba ne muddoko ne mumulimba mukazi mukadde ne mumulimba ne mumugamba tugenda kukubira mukazi watu naddamu n'abakubira enkeera walo n'atambula transport munaamutusasula twabateresa tugaseeko okubanja tugaseeko transport mukubidde next of kin naye mumutambuza mumutuuziza mu banka bwe tutuuse tukooye nze muteekeeko ezange nga wamuyina email address yange muteekeeko sente zange muŋambe zazzeeko nze njagala sente zange Equity Bank ate ndayira ntya Katonda muzeeko sente zange siddamu ku bankinga nammwe nze mumpe sente zange maama Katonda wange sente tuzikolera muzira ozikola otumbidde ozikola okyungibwa odduka ate najjanzitereka zinkwase situlesi Equity Bank mumpe sente zange kyekisooka bannange abagamba nti nnimba mufune ababakeberera ku akawunti zammwe mulabe kubanze kyensuubira omuntu alina access ku akawunti y'omuntu aba manager kati manager aba Equity Bank eyo namba y'essimu eyakozesebwa nga ejjayo sente nga nze ndi Saudi Arabia njagala mumumbuulire nga bwe mwafuna amagezi nga mumaze okubba sente zange babbi mmwe nga mumaze okuzibba ne mufuna amagezi nti kati katukubire next of kin ajje next of kin yajja n'atuulawo olunaku lulama mumpadde ebyekifeero ebipapula kiduplicated paper form bannange ngenda bibateerayo buli kimu kye banteera mu inbox yange mwagala njijuza duplicated paper form mu bbe sente zange bibbimwe nze njagala ezange muteekeeko obukadde bwange 5,24 nze si bankingangako siringi 2 ate wooba ogulawo akawunti togikuteekako siringi 2 saagala munfuulinge nze navudde mu mbeera ekisooka ebyekisa mbikooye nze njagala ezange wetubanga bannakanja kolesite mu Uganda tulimu 100 wetubanga tulimu 100 mwene mutagamba nti eno akawunti namba ya gundi akuteekako sente ta withdrawinga ekyo nafunako ne manager yajja mu inbox yange mu gundi beefuula nti tebamanyi gimeiro zaffe beefuula bazonto simanye nakiyingi kalo yansindikira message nga bangamba lwaki si withdrawinga sente saamanya nti mugenda kunziba nakiyingi Caroline bansindikira gimeiro nga bangamba bank simanya byetaaga upgrade simanya oba oli bweru simanya biki mutusaba gimeiro address zaffe mutubbireko byonna byennina ngenda biteekayo mulabe obubbi n'obufere bwa Equity Bank bweriko okumanya bali babbi bo be bannamba emu e Uganda
buli eyeetaaga okumanya obufere bwa Equity Bank obwe bakozeseza nga bajjako ssente nti ndi Uganda. Nze njagala ssente zange, ayagala banka statement yajja mu inbox ngenda gimuwa ne mu message ngenda giteekamu. Abalirire banka statement yayo nga message ziyita ku mobile money zigenda. Zigenda. Nga nze ndi Saudi Arabia nga nendaga muntu yange njiina. Njagala munkakase omuntu alina endaga muntu ye nga bannakanja koreste bayitirivu n'ennamba gye batugamba nti yajjako ssente zange njikubako teriiko. Saagala munfuule mugu wa ddalu Equity Bank njagala ssente zange era buli nze abaana be najja nabo nga balina account mu Equity Bank tukaaba. Wamuma mmanyi nti omuntu taliiwo ssente ze muzikwate butiribiri nze zange nzaagala. Abagamba nti byendiko ebintu bya kifere nga ATM kadi njiina ngenda bapostingi ya banka statement. Ngenda kupostinga banka statement yange. Nora, come here. No. Okiwulira? Hi. Good. Tuli eno tutoba. Tutoba tusula tutudde gy'obeera ffe abaana abaffe twali tetubaagala. Equity Bank Uganda nze Nakanja Koreste njagala ezange bataata. Mwetereze nga mwafunye amagezi agakubira next of kin ne musaba Gmail nga mwasooka mu kusooka nga musaba Gmail nti account zeetaaga upgrade. Oyo Nakiyingi Caroline be bali mu lukola okubba ssente zange tebeekwasa nti mobile money tebeekwasa nti biki. What I need is my money. I need my money. Bannange buli kimu kye banteeredde mu inbox. Buli kimu kye banteeredde mu inbox ngenda kijjayo nkiteeke mu comment mulabe nti obubbi bwa Equity Bank buli mu kika kya waggulu. We basoboledde okunteerayo banka statement nsirike. Nze si withdrawingangako ssente zange. Ndi mukazi munaku tulekayo abaana baffe ne tujja tutandika okulaba nga tukola ki tutetenkanya obulamu. Tutetenkanya obulamu. Ngodda ku ssente ya munongo ogiryegula poloti ennamba. Tetwebaka tusula tukukunadde. Equity Bank Uganda nze njagala ssente zange abagamba nti ndi mulimba bwe batyo bagenda okusaba Gmail nganze we baginsaba. Nganze we baginsaba nenjibawa ne banteeramu yeno banka statement olunaku bwe luti wateekayo ssente mu mwezi ogw'okutaano nga mukaaga. Show him Judah. I'm demanding him Judah my money. This Bank of Uganda stole my money from my account, so I'm raising a video. They have to give me my money. Mejuda, show. Nze njagala ssente zange siri Uganda, nze njagala ezange. ATM kadi njiina wano muŋŋamba nti najja ssente zange. Najja ssente zange nga nzitwala wa nzali ebuwalabu. Bannaye njagala ssente zange sigenda kuvuma manager sigenda kukola kisabiza kisa. Endaga muntu ng'olina omuntu gw'oregisteringa ku ndaga muntu yo tomuwa pin code kyensinga okumanya. Ennamba gye naregisteringa ku ATM card ya MTN n'okungwako yangwako. Kati muŋŋamba mutya nti ennamba ya Airtel withdrawinga ssente zange nga ndi buwalabu. Mumbaleemu amagezi. Nzikola nezibateresa nembawa emirimu bamaneja ne mufuna emirimu singa si bankinga nammwe nammwe emirimu mwandibadde temugiina. Mutuwa ekitiibwa naffe tukyungibwa abaana abaffe twabalekayo tuli eno tukola nga baddu kuba tetuyitibwa bantu tuli baddu. Okwefuula omuddu oba weesaddaase kuba n'okufiirayo ofiirayo. Mamulowooza tunyumirwa nnyo okwambala engoye ezigudde. Nze ezange muzizeeko. Nze mbasabisa kisa ezange muzizeeko.
era ababankinga ne Equity Bank Uganda amagezi gatuweddemu kuba n'essuubi lituweddemu erikola tusula tukukunadde tugamba ne tuteresa banka babujjayo ne babukozesa maama ne babulya. Kaakati nze sente zino zinneewuunyisa bannange engeri gye zaavaamu ku akawunti yange. ATM ngiyina wano okuŋŋamba nti sente ezasooka obukadde 2,900 zaaviirangayo ku ATM kaadi. Zaaviirangayo ku ATM kaadi eno ne ndipositingayo 1,000. Oyo omubbi n'awummula. Oyo omubbi n'akola kinaawummula yakozesanga ATM oba gwali muzimu oba musambwa I don't know. Nteekayo obukadde 2,330. Omubbi yatandika okusomba sente kuba naziteekayo nga 11 ndikanga 12. Muntu waawa nga sente wazitaddeyo olwaleero enkeera waro n'otandika okuzisikayo n'osikayo 800 n'osikayo zino. Bannange twebeereremu. Obufere buli mu banka. Obufere buli mu banka. Sigenda kulinda return peace. Sigenda kulinda return y'okudda Uganda nina okuritandinga nga sente. Sikugamba nti ngenda kusonsekamu kaadi nga biri ebigagga byafa dda ebyazibba. Biri ebigagga nga byazibba dda. Era bannaye mikwano kambagambe kino abalina Gmail zammwe nga ziri connected ku banka ng'eyange bamala kubba oba bamala kwetooloola Gmail eyo ne beebuuza obona ali luddawa kuba bansaba ebintu bingi. Bansaba passport ne bansaba ndagamuntu ne bansaba yellow book ne mbagamba bannange nsuubira we nali nzigulawo eyo account manager saagigulawo naki mulina kubanga mwetaagisa ki ndagamuntu kuba gye nagguzaawo kati ate ebirala byaki oluba kwetoolola balabe nti toliwo ti lwaki oteekako sente nga withdrawing nga nagwa musango oba banka omulimu gwa banka to keep our money safe. Saasoma naye ako nkategeera gwe mulimu gwa banka okukiipinga sente zaffe nga ziri seefu. Kati nze zange ze nateekayo okubeera seefu ngamba munnange toteekako musimbi sooka otunuleyo. Bannange ng'omusimbi kuliko 2. Ani yali aguddewo akawunti n'adipositingako siringi 2 ng'oggulawo akawunti? Ani yali akirabyeyo ng'oggulawo akawunti? Waakiri kwandibaddeko ogumu ekitundu gwe naguzaawo akawunti. Gwandisigaddeko gwo. Naye siringi 2 bwe biti awakana ngenda bawa banka statement mu comment from Equity Bank Uganda. From Equity Bank Uganda banka statement. I have it in my Gmail. I have it. Bannange mutumalamu amaanyi agajja okuba ekyeyo nammwe tubawe ku mirimu. Uganda nsi nnaku. Nze njagala zange. Equity Bank Uganda njagala zange kuba sijja kwogera bingi. We munaaziteekako nja kulekeraawo okukola live. Abagamba nti nimba, abagamba nti ebintu bya kifere mu confirming ezamu Katonda ayinza okuba yaziteekako favor ne zitabbibwa. Okumanya bamaneja ba Equity Bank bayina akamanyiro ka kika kya waggulu. Basooka kumanya next of kin ali luddawa. Kuba si mulundi gwe gumu nga bakubira brother wange basooka ne bamukubira simanya account yetaaga upgrade simanya biki. Nze ndi mukazi munaku. Nange sisiimangako kuva eri mwe mwambala matayi mwambala makooti. Sisiimangako kwambala bino. Njagala zange. Mu field tewali kuzikiza tewali